nga bwe tuzzenga tubambaga n'emboozi ya Nvule Dick Nsubuga leero tugifundikire njagadde okulaga nti kyangu okwewala ekirwadde kisenyiga omukambwe COVID-19 singa obeera ogoberedde byonna ebeera bikulagiddwa. Mu ddwaliro ekkulu e Mulago, Dick agamba nti embeera yatuuka n'esigala ku Bwakatonda. Kino kyabaviirako n'okkola ekkanisa wakati we balinga bajjanjabirwa ne bafundikira nga bafunye n'omusumba. Nayiga nti okusaba kukulu. Bwe zaaweranga ssaawa 9 nasangayo culture e Mulago nga tulina okusaba ne tusituka ne tusaba. Abajjiddwako ku oxygen nga balinda kusibirwa ne balyoka batukulemberamu mu ssaala. Naye waliwo omukyalo omu eyali asabisa n'agamba nti malayika z'abatta zitambula nnyo ku ssaawa 9 ogw'ekiro. So twazuukuka nga ku ssaawa ezo ne tusinza. Ne munnaye ng'ennaku ze tusabye mugenda okukera ku makya nga mmwe abaasabye awo tewali we yafudde. Nerwe bwe mwakibuusanga amaaso ne mutasaba mukeera waliwo abantu bana abafudde. COVID yanyongera okumanya Katonda. Abamu ku balwadde aba COVID-19 bagamba nti aliko byakuggyako ng'omuntu, gamba ng'okuwunyiriza, abalala ne bafundikira nga babooleddwa ddala mu bitundu gye basinziira, ekintu ekitali kirungi. Okuwunyiriza kwagenda ne kuvaawo naye kumala ne kudda of course bw'oba owonye. Ky'okubeera n'ekisa ekingi nti lwe mbadde nveeka mu mmotoka n'ensanga abantu ku stage nga nnyimirirako ne mbatwala, naye kati olw'embeera eno mbayitako. Ekintu kya stigma nakyo weekiri, ng'olaba nti abantu batya. Ne ku kyalo eyo gye tubeera be bawulira nti amaka ago gaalimu omulwadde wa COVID, abagenyi be wafunanga tebaddamu kukyalira. Naye ekibi kyempulidde mu bitundu ebirala naddala by'omu byalo kyekyokuba nti bababoola n'okubaboola ne bakugaana okugula n'ebintu ku dduuka. Mazima okutambula kulaba, okudda kwe kunyumya. Dick alina byasaba bitereezebwe e Mulago naddala bwe bajjanjabira COVID-19 bwe biba nga tebitereezebwanga okusinziira ku bye yalaba. Bwe twogera ku bintu by'okulongoosaamu, nze ndowooza gavumenti eyinvestinge mu byambalo bino ebyambalwa abasawo n'omujjanjabi asobola olunaku asasulenga emitwalo 2 abeereyo ku kitanda ajjanjabe omulwadde we naddala asinga okuba omuyi. Banga nakizuula nti ekimu ku bintu ebitta abantu ke kantu kano ke twambala aka oxygen. Omuntu baakejjangako naye buli bwokejjako onafuya amawulire. Kati wali mu kwagala okufuna a little bit of relief n'agamba nga bw'olaba masiki nti kanjijjekoko eddakiika 2 male njizzeeko ate amaanyi ne gamubula agajizzaako. Naye ekyokubiri kyekyo ekyokumalawo embarrassment. Naye bagamba nti bino byali tebikyakola ebiseera ebyo okuddira abakyala n'abaami okubateeka mu woodi emu. Newankubadde ng'aliwo ebisoomooza naye aliko byasiima eddwaliro ekkulu e Mulago lye byabakolera nga kuno kw'otadde n'okulondoola embeera gye balimu n'okutuusa kati. Eddwaliro lyatuprovidingiranga emmere ne caayi ku makya. Munnaye abantu banyooma Mulago naye Mulago nga tunywa caayi w'amata ne bakuweerako n'eggi effumbe n'omunwe gwa bbogoya eyo caayi, that is breakfast, oba n'akagaati. Lunch abayinza okukuleetera ennyama n'ettooke ne nakati ekyeggulo ne baleeta ku jjuuni oba ne kawo era ne nakati nga tavaako nga naatera okuddayo ku review okuddamu okuneekebejja. Nafuna okujjukizibwa ku SMS nti ng'ennaku z'omwezi 29 ojja kwetaaga okuddayo okukola review. Nendowooza nti ekyo kyali kirungi, nali sikisuubira era kinneewuunyisizza bwe bazzeemu ne bankubira essimu ku ssimu eri automated nga bazzeemu okukola follow up ku bulwadde bwange nga baagala okumanya kati mpulira ntya. Nkyewuunyiza nnyo nti Mulago erina capacity following abantu to that extent. Simanyi oba bakikolera nze kubanga ndi w'amawulire oba bakikola ku balwadde abalala bonna, naye nze kinneewuunyisizza nnyo ne kinzizaamu n'essuubi nti oba oli awo abantu abo omulimu gwe bakola ddala bagukola mu bwesimbu okusinga ebigambo ebyogerwa ebbali eyo. Ng'avudde e Mulago agamba waliwo bye yayiga. Naye namanya abantu engamba bukyanga ntwala amayiko tankubiranga na kusimu lunaku nze ndowooza muntu wange. Naye ze nakuba nalongo n'agikwata n'angamba ono baamugyeko essimu. Nayiga okwebaza Katonda. Bwe nawona nakizuula nti Mukama yampa second chance. Ekanga bayinza okusaba bwe mbanjagadde nga lwensaba nabo, naye ku mulundi guno nagamba omusajja ono yampa second chance. Bwe banga ssaawa ya kumusinza ebirala byonna mbireka engenda ne musinza. Newankubadde kaali kaseera kakupookya na kirwadde naye yakola emikwano era nga mwalimu n'okuyambagana. Owana John ye yali akulira adults admissions ez'Emakerere, abantu abasomanga bakulu, era yo yanyamba okundeeta mangu n'antuuza ku kitanda. Waliwo omulala yali musajja mu Cameroon
bamuyitanga Fadigale nategeerako naye bambi yafa naye yaŋŋamba nti yali azze okubeera ambasada w'eggwanga lya Yemen mu Uganda. Ddala entasiima ebulaagiwa muba mubaasiimye kwe kuli ne munyola miziŋŋoonyo we. Of course siyinza kwerabira Nnaalongo yabeerawo nnyo okuva ddala bwe yandeeta mu ddwaliro n'obujjanjabi bwonna bwe yampanga. Ddala omuntu omulala gwe neebaza eyaliwo ennyo ye Alan Kasenge tukola naye wano yajjanga n'andeetera bye nali nga neetaaga mu ddwaliro. Tine eddagala lye baali bantumye nga teririko ku ward. Ye muntu gwe nakubiranga mangu essimu n'adduka n'alireeta. Of course neebaza ne management ya Radio Simba nga tuyita mu programs director Mandev eyanyamba ennyo okuraisinga ensimbi ezannyamba mu bujjanjabi obwo. Newankubadde ng'emulago saawaayo ssente ziri awo naye na zino zannyamba nnyo mu kukozesa n'okufuna ebyetaago awaka. Nga tumaliriza gwawuliriza nsuubira bino bya mugaso nnyo eri omubiri gwo olw'okulwanyisa COVID-19. Bwe namala okuva ku kitaano baŋŋamba nti nali nina okulya obulungi proteins n'ebimu ku bintu ebyannyamba. Nalya nnyo supu wa mukene mulungi, supu w'ebijanjaalo mulungi ate nga temuli munnyo n'ow'ennyama n'ow'enkoko naye nasinga kukozesa nnyo wa mukene. Nsawo gwe yasinga okussaako ennyesira ng'agamba nti mukene ono abantu bamubuusa amaaso naye ate alimu ekiriisa ky'amaanyi nnyo. Teyali mwangu wa kuwuuta n'ow'obutiko olw'okuba nti temuli munnyo ate n'olw'okuba nti nayina owa poliisi ngamba Nnaalongo nga akuleetera kibbawulo ekinene n'agamba sebe ekyo kyonna kiwuute naye byannyamba nnyo era recovery yange teyalwawo nnyo. Pozi n'ekirala nga batukubiriza okulya ennyo fruits. Ssaalongo Dick Nvule Nsubuga kati alyange yasimatuka kunsa kumbe nga yasimatuka COVID-19. Radio Simba si yakussa mukono ku nsonga y'okumanyisa bannayuganda ku bulabe bw'ekirwadde kya COVID-19 n'engeri y'okubulwanyisaamu. Lindiira alipooti ndala nnyingi zijja ku nsonga y'emu. Nze Matini Amayeko Kigongo akuŋŋaanyiza bino byonna okuva mu kitongole ky'amawulire wano ku Radio Simba.